Tusomesanga muyize emitima gyammwe naye si byambalo byammwe. Netusoma mu kitabo kya Yoweri Omulanzi omutwe gwa 2 omutwe gwa 12 tugakula 19. Omukama agamba nti mukyukire gye ndi n'omutima gwammwe gwonna, nga musiiba, nga mukaaba, nga musindogoma. Muyize emitima gyammwe naye si byambalo byammwe. Mukomewo eri Omukama Katonda wammwe, kuba si mukalubo, asaasira, agumiikiriza, wa kisa kingi, yeetegese okumala ebibi amangu. Ani amanyi oba ali awo eyeeddamu n'asonyiwa n'aleka emabega mu mukisa. Ekitambiro ne biweerezebwa Omukama Katonda wammwe. Mufube engombe mu Siyoni, muzzeewo ekisiibo, muyite ekibiina, mukuŋŋaanye abantu, muzzeewo olukuŋŋaana, mukuŋŋaanye abakadde, mukuŋŋaanye abato n'abakyali ku mabeere. Omusajja omufumbo ave mu kitanda kye, n'omukazi omufumbo akireke eri. Abasasedooti, abaweereza b'Omukama wakati w'ekifugi n'ow'omwaliiro bwe balikaabira nga bagamba nti, saasira Ayi Mukama, saasira ekibiina kyo. Obusika bwo tobuleka kuswazibwa, toleka amawanga kufuga, nabo okwogera mu bantu nti Katonda waabwe aluwa. Omukama omwoyo w'ensi ye mulumye, asaasidde eggwanga lye. Omukama yanukudde n'agamba eggwanga lye nti, kale nze nja kubasindikira eŋŋano n'ebbiini n'omuzigo, bibayitirire n'obungi. Abooluganda eby'Omukama yabyogera. Tubyawulirako ne Zabbuli eya 5 ekiddibwamu. Ayi Mukama tusaasire, kubanga tuli boonoonyi. Ayi Katonda asaasira n'ekisa kyo nga bwe kiri, okusaasira kwo kungi. Nsangulawo ekyonoono kyange, naalizaako ddala omusango gwange era ontukuze ekibi kyange. Ayi Mukama tusaasire, kubanga tuli boonoonyi. Anti ekyonoono kyange nze nzikiriza, ekibi kyange bulijjo sikiggyako liiso. Gobeka bwe nakola ekibi, ekiri ekibi mu maaso go kye nakola. Ayi Mukama tusaasire, kubanga tuli boonoonyi. Ntondamu omutima omutukuvu, Ayi Katonda, ozze buto munze omwoyo omugumu. Tonzijjanga mu maaso go kunkasuka eri, n'omwoyo gwo omutukuvu togunzigyako. Ayi Mukama tusaasire, kubanga tuli boonoonyi. Nziriza essanyu ly'obulokofu bwo, onkakase mu mwoyo ogwewaayo. Ayi Mukama emimwa gyange ogyasanya, n'akamwa kange kalimanyisa ettendo lyo. Ayi Mukama tusaasire, kubanga tuli boonoonyi. Mutabagane ne Katonda buno bwe budde. Essomo eryokubiri etusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'Ekolinto. Abooluganda, tuli babaka ba Kristo, kyenkana Katonda yayogera gye muli ng'ayita mu ffe. Anti kye tubakubiriza mu linnya lya Kristo kye kino: mutabagane ne Katonda olw'okubeera ffe. Katonda yaddira ataliiko kibi n'afuuka ekibi. Ffe mu ye tusobola okufuuka obutukuvu bwa Katonda. Kale nno bwe tukolera awamu naye, tuddamu okubakubiriza muleke kugayalirira nneema gye mwafuna.
anti agamba nti nakuwulira mu budde obusaanyi ne nkuyamba mu lunaku olw'okulokoka. Kale nno buno bwe budde obusaanyi, zino ze nnaku ez'okulokoka. Ebyo Mukama yange. Abooluganda mutuge twaniriza amaaso. Atenderezebwa Mukama Katonda w'amagye, atenderezebwa Mukama, agulumizibwa mutonzi w'eggulu n'ensi. Atenderezebwa Mukama Katonda w'amagye, atenderezebwa Mukama, agulumizibwa mutonzi w'eggulu n'ensi.
badda mu kusinza ebitaliimu ne bava ku ndagaano gye bakoze ne Katonda. Ekitu kino kyanyiza Katonda ebirungi bingi, olumu n'abajjako n'omukono gwe gubayamba n'abaleka ne babonaabona. Naye bwe bakizuulanga nti babonaabona lwakuba Omukama bajjeko omukono gwe ne beekumaakuma basobole okuddamu ate okukola ekyo Mukama ky'ayagala. Mu bubaka bwe yabasindikiranga ng'ayita mu balanzi, mwe mwali obubaka obubalabula nti Omukama si musanyufu olw'okwonoona kwammwe, era olw'ekyo agenda kubabonereza, agenda kubazikiriza. Abalanzi bwe baabalangirira ne bababuulira ebiddako, abakulembeze baayitanga mangu abantu ne babakubiriza, mwategedde Omukama si musanyufu olw'enneeyisa yaffe, tusiibe twambale ebisuna ng'akabonero akalaga nti tuboneredde, kaakano tukakkaze. Era buli bwe baakolanga ekyo Omukama yabaddirangamu n'atabasunguwalira era kubazikiriza. N'olwaleero embeera eno tukyazibeeramu. Bingi bye tukola ebireetera Omukama okwennyamira mu mutima, bingi bye tukola ebinyiiza Katonda, naye era Eklesiya yatuteekera bulungi, atuwadde obudde buno okwongera okutta ebbali, buli omu yeekube mu ttooki alabe obulamu bwe bubadde butambula, obulamu bubadde muzikiza, eyo tukyaweeyo ate tudde mu kkubo ettuufu Omukama lyatuukiramu. Obudde buno butambulira ku mpagi ez'essatu, omuli okusiima, okwegayirira ate n'okukola ebikolwa ebyekisa. Mu Vanjiri gye tuwulidde batugambye tuleme kubeera ng'abakuusa bwe bakola. Abakuusa bagenderera balala kubalaba kubatendereza. Agamba gwe bw'obanga weegayirira tekikwetaagisa kugenda ng'oleekaana. Ekyo bw'oddayo mu Vanjiri ya Matayo ojja kisoma, Katonda gwe tusaba si kiggala nti olina kumubandula matu esaala y'okuwulirwa. Ate era bw'oba osaba leka kugenderera abantu kutendereza nti omwana ono amanyi okutonda esaala. Kigambo ku kigambo kikafuuwo. Bw'ogenderera abantu okukuwaana nti omanyi nnyo okusaba, embeera yo omaze okugifuna, awo ne by'osaba eri Omukama oyinza obutabifuna. Amiina. Atugambye bw'obanga osaba kireke kibeere wakati wo ne Katonda. Genda ne gye batakulabira, gy'oba otuula, gy'oba ofukamira, obeere mu ggoozi ey'akafuko ne kitaawo ali mu ggulu. Oyo alaba eby'omunda alikuweera. Oba oliawo tusaba ne tulwawo okwanukula kubanga tusaba obubi. Ekyandiba nti n'olumu ebigendererwa byaffe twagala Abakristo bannaffe batutereereze nti tumanyi okusoma, tumanyi okusaba. Atugambye bwe mubanga musiiba muleme kubeera nga abakuusa baagala buli omu abatendereze nti musiiba. Olwaleero olunaku lwa kusiiba, leka ate kugenda ng'ozungira mu nju z'abantu onoonya abataasidde abalidde, bwe bakutende nti omanyi okusiiba. Ojja kuba tolina kabonero k'olonzeeyo. Amiina. Gambe gwe bw'obanga osiiba kireke eri n'akazigo weesiigeko, leka kakanyala kupeesi na kusiiwuuka bakusaasire bambi endala emuluma yasiibi. Buli woofuna ekisa okusaasirwa kw'abantu, empeera oba omaze okufuna ew'Omukama oba tolina ky'olindiridde. N'ebikolwa eby'ekisa bwe tutyo bw'obanga ogaba leka kugenderera abantu kukuwaana nti olina ekisa. Buli abantu bwe bakuwaana empeera eba emaze okujja emukulu oba tokyalina ky'olindirira. Amiina. Awo nno bye tukola byonna tubireke tukikolere wakati waffe ne Katonda waffe. Oyo alaba eky'omunda alikuweera. Tuleme kunoonya mpeera ya kungulu, empeera eweebwa abantu obuntu. Obudde buno bwe tutandika era nga bwe mbagambye twetolera mwezi empagi essatu tuwulidde mu Vanjiri, omuli okwegayirira. Mirundi mingi nnyo twesabira, naye nga ne be twesabira byaffe bya ku nsi. Nsaba Omukama nnyambe nfune ssente nsasula amabanja. Nsaba Omukama ng'omukyalo omulungi. Nsaba Omukama banga ttono nnyo owulira omuntu nga yeesabidde okukyawa ekibi. Zino ennaku ana nga weesabidde essaala eno ey'akafubo weesabire okukyawa ekibi. Ove gy'obadde owulidde mu nzikiza odde mu kkubo ettuufu. Amiina. Ebbanga lino weemalire nnyo mu kusiiba, ate okusiiba era okulimu okuweebonereza. Basimaaka oyinza okusanga oli kati nga musanyufu. Ngenda kulekerawo okumula ennyama ennyingi oba tugenda kusiiba ennyama. Naye ate sente ogenda kuzikola mungi era ezandiguza ennyama zitwale ziyambe abanaku. Obukendeeza bajeti n'oga ntolibiryanga ekisibo kiwaddeko kwe kikusaliddewo nga tolina kitandika. Mukama mulungi. Awo nno mu kwefiiriza kuno ekyo kiwandibadde oweeyambisa ky'oba ojjayo ate kiyamba oyabadde takirina. Na mukwano gwange yalinga amanyi okunywa ku bbiya, era buli omu amumanyi awoomerwa nnyo bbiya bamuyita kiraamu. Naye ekisiibo ekiwedde twagenda okumulaba ng'alima tasika ne tumubuuza owaayo olwabo. Nga nasiiba kiraamu.
yakimanyi yali mu kusaaga. Mu mbeera ng'eyo ekyo kyonna ky'oyagala ky'oba osiiba mu mbeera yakwebonereza nti wandibadde okikolesera esente zandikikuze zikwata okiwa oyo oziwa oyo abadde takifuna bulijjo. Amiina. Kiwegamba ntigenda kusiiba sukaali ate nga ddala tolina bwokujja. Ekyo kyobadde oyagala ekyo oba weefiiriza n'eklesiya mutulaga akanyamwabo ekifiki naye nga ddala n'obudde bwaliwo okufuna bizibu. Olwaleero gye munaaba lwakira weesibako ekyo kyokufuna buli kaseera. Londayo ekintu ky'owulira ddala ky'oyagala ennyo. Mulimu nakukola ebikolo ebyekisa okugabira abalala n'osanga oli kajjeyo nga teyamulekawo embuli olubega ekoze etya era tekyakugasa. Girayo ddala ekintu ky'oyagala ennyo kigabe. Mukama yalikuweera. Amiina. Awo n'empagi zino twekubirire okuzitambulirako nga tugenderera okwebonereza ate n'okutabagana ne Katonda waffe. Kyokka temwerabira kye batugambye mu ssomo erisooze nti muyuze emitima gyammwe naye si byambalo byammwe. Tugenda kujja wano tuleete ebyenyi tuziikibwe vvu ng'akabonero ak'okwenenya evvu era lyakozesebwa mu mirembe giri. Litulaga ebintu bingi. Nze naawe mu maaso g'Omukama ffenna tuli omuntu atya. Gwe nange tebagenda kukusiiga bulyawo, ne bagenda okukusiiga ne ppapa lyagenda okusiigibwa naawe nogenda okusiigibwa n'abakulembeze ab'ekitalo banaabagenzi eri babasiigi si weewaawo. Singa badde bali awo dente bamukusiigibwa lyero abalala liddugavu wanditegedde nti n'Omukama twawukana. Naye olwokuba batusiiga ebbuli eri mu maaso g'Omukama ffenna tuli omuntu y'omu. Kikuyambe nnyo ne bulijjo mu bulamu okuwa abantu ekitiibwa obutasanyisa muntu yatondebwa mu kifaananyi kyani kya Katonda. Kyokka kikujjukize ng'era bwe kyali mirembe giri evvu baalikozesanga n'okwoza lyakolanga nga sabbuuni. N'olumu osanga abantu kabooza amaseffuliya bakozesa evvu kabonero kakutukuza. Era nga tugambibwa ebigambo ebyo omuntu gwe oli era muntu mw'olidda likujjukize nti tolina bw'oli amampaati gakugwemu gakkana ne kakugenda ng'olinnya ku bantu b'enkya ogenda kudda mu nfu. Tolina bw'oli mu maaso g'Omukama. Bw'asalawo n'olwaleero akawungeezi kugenda. Amiina. Kikubatiisatiisa naye tetunoonya bwe kwetwaliza Omukama. Ng'otandika obudde buno wandibaddeko ne pulaani gy'olina. Batugambe muyuze emitima si byambalo. Oyinza okusanga Omukristo nga ye yasazeewo dda pulaani ye byagenda okusiiba bimanyi kirungi nnyo naye ne bw'onookola ebyo ng'ate ebyobudde eri Omukama tolina ky'olowoozezzaako genda weeriira ebintu byo magezi by'enguufu. Omukama kikyasinga okwagala kwe kwenenya. Agambe muyuze emitima gyammwe si byambalo byammwe. Bali baayuzanga ebyambalo ne bambala ebisunda ng'akabonero ak'okubonerera naye ne bw'onookola ekyo nga mu mutima toboneredde omaze buddewo. Ekisinga byonna menyeka mu mutima. Bino ebyokungulu ne bw'otabikola eyo Omukama alaba ddala nti omuntu ono kino akyenenyezza kino akivuddemu omuze guno agulese azze mu kkubo ettuufu. Omukama kyasinga okutwagaza mu budde bwo. Tugenda okusiiba era ffenna kitukakatako. Eklesiya atutegekera era atugamba olwaleero lwandibadde lunaku lwa kusiibira ddala. Omuntu kati yandibadde yamaze dde okulya funna ekyenkya nga kiggumivu. Olunaku n'oluyitamu kunywa bunyukutuzi n'ebintu ebiringa ebintu ebirala mu mbeerera yakwebonereza kutabagana ne Katonda. Kyokka tekiriko emyaka era n'okulowooza. Omuntu yandibadde asiiba yandibadde awezezza emyaka 18 n'okutuuka ku myaka gy'olaba eby'obukadde. Bw'otabeera wano kubanga oyagala nnyo Katonda akana n'ogana okukayomesa akana g'olina okusiiba twatandisa ensiiba. Akana tekanatandika kusiiba. Ate naye bw'oba omanyi oyonsa nga tolina kugajja mu kulya leka kwefubikiriza weegerere. Amiina. Mulimu abakadde abamanyi ennyo eddiini n'alemerako olina bisukaali olina puresha anti twatandisa ekisiibo bw'ona obweri onoonenyaani. Kiriko ekkumu. Oli ku ddagala omanyi olina kusooka kulya okulimira oganye okulimira kubanga oli mu kusiiba olowooza Omukama kye kimusanyusa. Agambe muyuze emitima muleme kunyuza ki. Leero tetugenda kufumbira bwana bwasomera mmere kubanga tuli mu kisiibo okakasa. Omukama mulungi. Kiddamu tutegerekeko bulungi tuli mu kisiibo tutandise leero olunaku lwa kusiiba naye ate tukugenderako okulowooza omu yese mu mbeera entuufu n'emyaka egisaanye 18 kutuuka ku myaka nga 65 kikukakatako. Kyokka bw'oba olina obulwadde
naye nga byonna tusinge kumenyeka mu mitima. So obudde buno obw'ekisiibo okugenderako embeera ezimu gye tusookedde ddala butayimba aleeruuya. N'ekyokubiri, obutalyanga nnyama ku lunaku olukumeka. Olwokusatu, olwakuna buli ddi embeera eyo tukigenderera. Twongere okwesabira, ate okwesabira ennyo okukyawa ekibi, tusobole okudda mu kkubo ettuufu, tutabagane ne Katonda, tutambule n'Omukama obudde bwonna. Atusabire. Twatandise ekitambiro ky'emmisa kino tetuyimba esaasira, kubanga ekikola kye tugendamu kaakano nga tumaze okuyigirizibwa kyekijjirayo ddala kiri kye twandikoze mu budde bwe nga tutandika mu misa. Wulirira ddala nti okyaye ekibi era ng'oleese ekyo wulira ddala tulina bw'oli mu maaso g'Omukama asobola okusaba kyonna ky'ayagala. Tusabire era twewombeeke tugende mu maaso n'omukolo guno ogw'okusigibwa Omukama. Amen. Nga tumuwanjagira egguliro lye tugenda okusaawa ku mitwe gyaffe, nga ke kabonero akategeeza okunirira kwaffe atuyize okulisaako obutitimbe bw'ebiro tujja. Ayi Katonda amenyeka nga bakwetowaliza n'okakkana nga bakuddaabiriza, tega okutuuko okw'obuzadde kuwulire kye tusaba. Olw'ekisa kyo oyiwa omukisa gwo ku baweerezaawo abatuukiddwako evvu lino erigenda okubasiigibwa, bakkirizibwe okukuza ekyamabiro ekya Pasika y'omwana wo ng'emitima mitukuvu. Betukusaba katuyita mu Kristo Mukama waffe. Mubonerere mukkirize Evanjiri. Tugenda kujja wano okusigibwa evvu. Buli omu ku ffe bulijjo tumanyi bulungi nnyo omusaaseredooti abaako ebigambo by'agamba. Tayi mutujjukira ng'oli obufu era mu bufu mw'olidda. Tujja kukitwala omulundi gumu, ate wenawonawo ogenda okusiiga tekawutesi kyekyo bakusiiga evvu oddeyo. Amen. Abakwaya okusigala batuyimba ennyimba ez'embeera eyo, atwongera okubonerera, atwongera okubonerera okutabagana ne Katonda waffe. Omwesindikiza layini n'owamabanga amagere kyonna kino mukikole ekijjo. Amen.
era abayambe okuzza bangi ez'obukama. Tusaba Ayi Mukama. Ayi Mukama tusaasire, Ayi Mukama tusaasire. Tusabire abakulembeze b'amawanga, Omukama abayambe bulijjo okulembera obulungi abantu be bakwasa. Tusaba Ayi Mukama. Ayi Mukama tusaasire, Ayi Mukama tusaasire. Ensi yonna etebenkeremu ddembe, omulembe gwaffe guno gujjule emikisa n'enneema. Tukusaba Ayi Mukama. Ayi Mukama tusaasire, Ayi Mukama tusaasire. Aboonoonyi n'abagayaavu mu budde buno obw'okusaasira n'okusonyiwa bagonde badde eri Katonda Kitaabwe. Tukusaba Ayi Mukama. Ayi Mukama tusaasire, Ayi Mukama tusaasire. Naffe ffenna abali mu kwegayirira kuno okutukuvu, Omukama atuwe okweddiramu ddala mu mwoyo okukyawa ebibi byaffe n'okubibonerera. Tukusaba Ayi Mukama. Ayi Mukama tusaasire, Ayi Mukama tusaasire. Ayi Mukama tukwegayiridde abantu b'otuwe okukyukira gy'oli n'omutima gwaffe gwonna, era olw'ekisa kyo tufune kye tusaba. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama ekitangire kyasiimye akijje emikono gyakitwale kimuviiremu erinnya litendo n'ekitiibwa naffe kitotose awamu n'ekereziya yonna mutuka. Ayi Mukama tutambire n'ekitiibwa ekitambiro mu matandika g'ekisiibo nga tuwanjagira ebikolwa byaffe eby'okwetangira n'ebyokuyamba bannaffe bye tujja okukola bituyambe okwetangira mu makubo ag'akabi n'okuwona ebibi tusobole okukuza n'omutima gwonna okubonaabona kw'omwana wo. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.
mutuukirivu mutuukirivu omukama katonda w'amagye ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi ozanna waggulu eyo oyo ajja mu linnya ly'omukama atenderezebwe ozanna waggulu eyo. Tulangira okufa kwo ayi Mukama twatuza okuzuukirako tusabe. Thank you.